Amagombe nagenda emirundi mingi. Wagendako emagombe? Esebo. Mirundi mingi ddala. Munzikule, munteeke egundi, munzijeeyo, yes. Tanyumya okutegeera kw'ensi eri takwogera. Tayogera nti nze banteeka wano. Tayogera nti ndi bwendi. Teboogera wali owuliddeyo nti omufu yayogedde bw'ati. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Obulamu buno bwe tugenda maaso n'okuba nti tutambulira bingi ebigenda maaso n'okuba nti era bitambula. Ebimu tuwuliriza biwulirize mu mpulubujju, ebimu ne tubigenda maaso n'okuba nti no tubyerabirako. Ebimu tugenda maaso n'okuba nti tubikkiriza, wabula ebimu tugenda maaso n'okuba nti tubiwakanya ne sekuwakanya yenna okusinziira ku nzikiriza zaffe, waje tuva, biki bye tuzze tuwulira, tusomeseddwa biki n'ebigwa mu kowe erifaananako bwe bityo. Wabula wali owulidde ku nsi y'emyoyo, era emyoyo ogimanyi we bategeeza oba boogera ku mwoyo gwe agenda maaso n'okuba nti olaba ayinza kuba nga otegeera ki era ng'owulira ki. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange, omukutu gwe tuliko gwe guno gwennyini ogwagaliwo. Olunaku olwaleero ndi ne Pasita Kalungi era nga kyasanyu nnyo nnyini ddala okuba nti ndi naye. Tugenda kuba nti tuwayaawayamuko wano na wali. Nja kusaba obeere mukakkamu era owulirize, ate oluvannyuma onaagenda maaso naawe okuba nti otuwa ekirowoozo kyo mu buufu obufaananako bwe butyo. Buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Sanyusa balabako mikwano mwebale kubeerayo. Amannya geego Ron Kalungi, ndi musumba egayaze eyo kanisa bagita Rise Church International Ministries. Esebo. Kale musumba ensanje eziwerako nzize nga nkulaba ku mitimbagano gino ng'oyogera ku nsi y'emyoyo. Era yabadde interest yange y'amaanyi nnyo okwagala okuba nti nkufunako tugabaneko naawe oba ogabaneko naffe, in fact mu bufu obufaananako bwe butyo. Ensi y'emyoyo yeeriwa era yeetya okusookera ddala? Mumwe n'abatulaba sebo osooka okwebaza olw'omulimu gw'okola mukulu nnyo taata, okutumanyisa n'okutegeera abantu ne bamanya ebifo ebyenjawulo. Kirungi nnyo era kikulu. Tukwebaza esebo. Kakati ensi y'omwoyo y'ensi ekola ensi y'omubiri. Tewali kintu kibaawo mu nsi ya mubiri kati kimaze kukolebwa mu nsi etalabika na maaso. Ensi y'omwoyo tugigeraageranya ne ku muntu akera ku makya ne yeebaka ng'obudde buzibye, otwo ne tukutwala omwoyo gwo oli omutuufu, Roni omutuufu afulumamu n'atandika okutambula. N'olota ng'oli Masaka, n'olota ng'oli Bamutakudde, olima ebya siriyasi ebya ddala. Omwoyo gwo mu nsi y'omwoyo guba gugenzeeyo n'okulima nga gulimye ebya ddala ddala. Kyova olaba abantu abasinga okufa bwe baga nti babadde twebaze, tugenda okera ku makya nga yagenze, afiira mu kirooto n'alemerayo. Kakati ensi y'omwoyo terabika na maaso, naye ate yeetufumbira obulamu obugenda okujja, gyetufumbira bye tutambuliramu mu bulamu buno obwa bulijjo. Ensi y'omwoyo nene erina regions ez'enjawulo, ebitundutundu ebyenjawulo. Nali nfunye ku mukisa emirundi mingi, nina ebintu byendabye. Gwali eyo njagala nkukakase nti waliwo abantu nga bo Katonda yabateekako ekyenjawulo okulaba ebintu ebyenjawulo. Okugeza waliwo abantu abakula ng'emizimu gyabalonda, ng'emizimu gyabalonda kati nga bo bakola ebintu nga balaba n'emisambu aboogera nagyo. Ate waliwo ne Katonda be yalonda nga balaba ebintu ate era nga balaba eby'omwoyo ebitalabika na maaso. Kyolina omanya nti waliwo abantu nga bo si ba bulijjo. Kati Katonda mu abo abantu abatali ba bulijjo naffe abamu yatulonda okulaba ebintu bino ate tujje tubibagambe. Maze ebbanga ddene ze nakula mu bbanga lye nakuliramu nga ndaba ebintu nga ne sibitegeera mu buto bwange, nga bwe ntambula sobola osanga omuntu n'abula, nsobola oloota ebintu ne bibeerawo. Ng'osanga omuntu n'abula? Esebo n'abula omuntu owa bulijjo. N'omusanga omuntu ng'atambula
nabula nosanga ente nga zitambula ne zibula like amaaso gange ag'omubiri gano gakonekitinga n'amaaso ag'omwoyo n'endaba eby'omwoyo. Ensi y'omwoyo tuli nayo wano teri wala tuli nayo naye enjawulo gye tulina kwe kulaba ensi y'omwoyo ate abali mu nsi y'omwoyo batulaba. Kyova olaba olwota maama wo nga yafa ng'ajja akaaba naga mwana wange abanzita be bano ng'ebyaddala ddala be baamutta ebya siriya n'akubuulira ava mu nsi y'omwoyo ate tasobola kujja direct alinda bwe weebaka n'ova mu mubiri n'ogenda mu nsi kubanga omwoyo tegwakolebwa kubeera muno mubiri mu nsi ya mubiri gwakolebwa okwambala guno omubiri gawuno lunaku lw'olifa n'ova mu mubiri guno ojja gulaba kyambalo ojja kwekanganga kiringanga ki ovulo. Kyova olaba omuntu bw'afa bw'amala okuva mu mubiri nalinda byeko tulina omwana twasoma naye yafa bamuyita Richard tugendayo ewa maama we gye baali bamutadde mu ddiiro maama we ng'agamba ampita kalungi munnange muganda wo yafudde ne mugamba maama sorry naye nga gwagamba nti muganda we afudde muganda we agenze nga bwe yeevulungula nga Richard waali mu ddiiro bamutadde kake kalinga eyeebase oya Richard aba agenze yaani bwebaga nti gundi afudde agenze ewa eyo gy'aba agenze kye bayita ensi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo ababeerayo tebabeera mu mubiri babeera mu mwoyo. Kyova olaba oloota omala kwebaka omubiri ne guwummula omwoyo ne gufuna amaanyi agafuluma ne gufuluma ne gutandika nako okwegirisa mu nsi yagwe omwoyo. Kyova olaba teri kirooto ky'oloota nga si kituufu. Teri kirooto ky'oloota nga si kituufu. So ensi y'omwoyo ekolebwa regions zino wammanga esooka ge bayita amagombe. Amagombe nagendayo emirundi mingi. Wagendako emagombe? Esebo emirundi mingi ddala egisuka mugumu 2 n'etaano naye ng'ekyantwalayo saagendayo nti njagala genda naye waliwo abantu Katonda be yampa omukisa okulaba abaaliyo nga n'abamu baserebu bammwe wano besijja kwogera mannya gaabwe ninga gye bali wabasangayo nga baafa guno ku nsi baafa naye eri oba mulamu. Nze kati mbadde nsaba no one will feel offended bw'otubuulira ku bamu be walabako ng'otuuse emagombe. Saagala famire zaabwe kungulokokirako saagala naye nga bangi. Kati olugendo lw'emagombe waliwo ne gwe baali tebannalangirira wano e Uganda nti yafudde nenze ne mmanya nti yafudde ng'akyalina mu ddwaliro sereebu w'amaanyi. Yali mu ddwaliro ng'akyalwana na bulamu naye nga yagenze dda gwe magombe n'olaba nti ono atuuse esebu agamaanyi ogajjawa si kuba namaanyi nti ngajjawa just tulaba ebijja tulaba ebiriwo n'ebigenda okujja. Mukama atuwaddeko omukisa ate tetubiraba lwakuba nti twagala niye abituteekako okulaba nga tulabula abantu be kubanga Katonda ayagala abantu. Region eyo gye nkugamba gye bayita Magombe ngirabye emirundi mingi nnyo okugeza tulina omukyala yafa nali nkolaawo mu Kisenyi tulina edduuka mu Kisenyi bus terminal tutunda perfumes drinks biki n'ebyokwewunda by'abakyala. Olunaku lumu ne bankubira essimu nti maama gundi afudde nengenda ne tuziika nali mu vaaka ya senior 6 natuuka okuziika ne tukaaba amaziga yali mulokole ng'amanyi Katonda yafiira mulago kati kyewunyisa
ne tumala okuziika ne tudda ewaffe ne twamucelebratinga ne tukuba engalo agenze bino bye bacelebratinga ne muwaana omuntu okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Mukama twebaza olaba bano abategeka emikolo tusabira abafu ne bw'omusabira teri kyekyuka bamwongera kumuteeka mu miggo. Olaba akaseera kano Katonda katuwadde ku nsi akatuwadde kwetereeza ne bw'onookera ku makya n'ogenda togenda funa mukisa gusonyiyibwa nga teweeterereza wano ne bwe tunaakusabira ne tunaakulombera dduwa bya bwereere budde bwaffe bw'ogenda okuba ng'otuliira bw'otuuka e Magombe. Kakati bwe navaayo n'enkomawo mu kibuga ekiro ffenna nga tucelebratinze omukazi oli nti agenze mu kifo kye tusuubira nti kale ewa Katonda ewali beta ng'olunaku lukya wayitawo ennaku zaali 3 ne kanga banzije mu mubiri Roni oli omutuufu oba kalungi omutuufu omwoyo gwo gwakuvaamu yes gwakavaamu emirundi mingi nga nina kyengenda okulaba kubanga biba mu mwoyo olina kuva mu mubiri n'olaba kati nenvaamu bwe nava mu mubiri ngenda okwekanga nga nzika steps gwe wenna agenda okufa agenda mu region eno ojja kubiraba oyo yenna agende Magombe atatambula bulungi na Katonda ojja biraba nenzika steps 3 1 2 3 bwe nakka waliwo amadaala 3 ng'ogende Magombe buli muntu yenna afa ajja galinnyako bw'abanga tabadde tatambula bulungi na Mukama nenzikayo bwe nakkayo mudala gungalabye emirundi mingi bukya bulijjo bwe ndaba bwe mba nzikiridde ngalaba luwoba ogende Magombe oyita kwaga amadaala. Yes akati bwe nzikirya n'entambula Amagombe tegali mu ttaka nga bwe tugamba Amagombe tuli nago ku nsi lwakuba enjawulo eriwo olaba wano wonna tolaba wano tuli wajjudde emizimu ne togiraba kati ate jjo girina omukisa ogukulaba yadde tegisobola kukola kintu ku makubo gye tutambulira kujjudde emyoyo gy'abantu abaafa bali mu Magombe naye mu Magombe mu kifo ekyo mwennyini kati atayiza booda ng'eyitawo n'agiteekerayo omugulu Mukanya gamba awo tewava bubenje mumulowooza ki ekiba kitta kiri mu nsi ya mwoyo kiri awo eyo yensi y'omwoyo gye twogerako etalabika na maaso so bwe nakkirira nsanga omukyala ng'akaaba nga muwanvu ng'atambula kyeva mugamba mama gundi tewagenze oli gwe mwadde muziise twaziise bw'ogenda mu nsi ye Magombe omusanga nagendayo Katonda yali ayagala ndabe nkomewo ngamba abantu tulina kweyisa tutya nti n'akantu akatono kasobola okukulemesa nga bono gaa nti olina ddiiru akantu akatono akasobi kogenda okukola kagenda kukulemesa okuyitamu ekyewunyisa kyekino bwe natambula mu nsi eri kuno ku nsi Amagombe gali ku nsi tutambula nago n'abafu tuli nabo muno ku nsi naye enjawulo bo abamu bafuna omukisa ogutulaba kyovula tubaloota naye ffe tetulina mukisa amaaso gaffe tegalina mukisa kubalaba ate ensolo zo zirina omukisa okulaba ebintu ebyo ebisolo biraba abantu abaafa yesebo era ng'onoofa ente yesobola okukaaba ebeekulabula kubanga eraba omwoyo gw'okufa guvaayo ne gutandika okutambulirako omuntu ng'anaafa aba yafa dda Magombe bakiyisa nga bwe tulanga ku mukalakaza gundi ajja nga bakiranga ti abantu beekasubi mwenna gundi ajja bamanya nga tonnafa ndowooza nga myezi 5 era osobola okumala omwaka ng'omwoyo gw'okufa gukutambulirako nga gwe tomanyi kati babeereri ne bakwetegekera bakulaba yes bonna be wayisa obubi ku nsi baba bakulinze bulungi nnyo bulungi ekiri e Magombe kye nalabayo waliyo Miranga
waliyo okwejjusa, waliyo okukaaba, waliyo okubonaabona. Natuuka ku levo nga mpulira n'amaloboozi g'abantu abaliyo nga ndi kuno ku nsi nga googera nga bakaaba. Naku lumu nali ndi namukunaaba kiro ndi mu kwekuta ngenda okutandika okulya amaloboozi, woowe yaye ng'abantu bakaaba bakaaba bejjusa. Lwaki? Tebatereeza nkolagana. Kati wali toli mu mubiri kuba bw'oba bakitegeeza goba kati oli mu mubiri. Natuuka ku level nga nsobola okuconnectinga n'ensi y'emagombe yonna kyonna kyemanjagala kyonna Katonda kyabayagala ndabe nga nkiraba. Natuuka ku level nga ku kyalo kuba kunaabaako afa nsobola okukugamba nti kuno nnaku nga 2 kuliko agenda okufa. Okitegeera taata? So yensi y'omwoyo yeefuga obulamu. Ensi y'omwoyo yeetukolera abakulembeze. Tosobola kubifugayo wano nga tebakukolera eri, tebakuteekateeka. Ekitegeeza pulezidenti we tuba bakufuna pulezidenti ekyo kitegekebwa eri mu nsi y'omwoyo. Taata n'alyoka abeera wano. Oli ne waabafuga emyaka 2 ensi y'omwoyo eba yamutegeka. Asobola n'obakalakata n'afa n'okufa n'omulambo gwe ne gubakalakata ne baguziika n'ekiziwewe n'abakalakata. Nsi ya mwoyo yetukolera abakulembeze. Nga n'ekizibwewe naye erabaga ati ajja atufuge. Ekisoboka bwe bamulondedde eri, bwe bamulonda ne bw'okola otya buli kyolaba be batutegekera. Eno ensi y'omubiri eno just ye kopi y'ensi ey'omwoyo, kubanga buli kyolaba kizimbibwa eri nekiryoka kiteekebwa. Be batutegekera n'entalo n'okufa eri babifumbira eri. Kati region eno gye bayita amagombe gye nasinga okugenda, omuntu yenna ng'onoova mu mubiri guno oyita mu mutwe. Buli alifa nawe olikiraba ng'ogenda. Omutwe gwe mabega wano waliwo olujja olunene olweggula wano ku nkoto essebo lunene ojja ddulaba n'ofuluma, tosobola yita mbigere. Bino byatulaga mu firimu ng'ofulumira wano nga weesitula mu booti. No, mutwe abafirimu baba batulimba batuterawo ekifaananyi ojja kugenda. Yes, naye mutwe olugi lweggula nga lunene, mweruli lunene lusinga n'olwewaka. N'olyoka ofuluma. Omuntu oli afuluma gwe mwoyo yeggwe aba yeeyambula. Olaba abantu nga bafa asobola okukola bw'ati. Olowooza aba akola kirwati? Aba afuluma. Teri ayambula lugoye nga talwana. Oteekawo embeera. Kati kiro ekimukozesa bwe kiti aba alwana kweyambula lugoye. Luno lugoye esegezo olufuluma nga olugoye luggwa kwe kuno okuzikira okufa. N'ogenda mu nsi y'omwoyo, kubanga omwoyo gulina fugira mwoyo. Bwe weebaka ng'omwoyo nagwo gufuna amaanyi ne gwegazaanyiza mu nsi yaago n'oloota. Kyova olaba abasamize asobola okuyita omwoyo gwo n'akwata. Bw'ofuluma omubiri buli lwoloota teri asobola kwebaka lunaku lulamba nga tazuukuse. Lwaki? Katonda yasetinga mu nsi y'omwoyo emyoyo gino yagiwa time mwe girina okuddira mu lugoye luno. Ekyambalo kino omubiri guno, omubiri kyambalo, ne bw'okifaako n'okola otya kyambalo. Kati time eyo bw'emala n'ekuyitako todda. Omwoyo we kukuvaamu ne gutuuka eri obudde bwe gulina okudda ne buyitawo todda. Osanga olugoye lwefunyiza nga tusobola luyingira nga lwagaddewo wali. Era bw'ova mu mubiri omwoyo gwo ne gugenda bwodda ng'abantu bagamba bambi afudde n'ojja n'otunuulira omubiri gwo lugoye olwefunyiza nga tokyasobola kyambala. Oba tosobola kyambala gwe kennyini oba okyenyinyala. Abanga ebitaka abadde akuba bulooka n'okwata ebigoye by'okubisiza bulooka n'obiteeka nga bibisibisi n'ogenda n'onaaba ne weerongoosa bulungi ne bagamba biddemu.
obeera obyenyinya tosobola byambala ng'ate gwe obadde obyambala. time Katonda yateekawo time omwoyo mwe gulina okuddira mu mubiri bwe kakutanda omwoyo ne gulwawo ne gutadda mu budde ng'ofa kaba kaweddemu ofa nnyo ofa era abangi bafudde mu nkola eyo mu mbeera eyo ti omwoyo gwe bagukwatirayo time neggwako n'aguta ogeotuuka ku mubiri woolina okuyingirira oli ku buliri nga tosobola kuyingira mu mubiri gwefunyizafunyiza guli fani nga waggadde esebo so ndaba omukyalo ono ng'atambula gwe mwali muziise esebo ne mugamba maama gundi n'akyuka n'andaba ng'akaaba ne mugamba kiki nangamba saagenda ne mugamba tewagenda eri Katonda nti saagenda ng'ali mu magomba atambula ng'ali mu nnaku n'okweraliikirira ekyamulemesa okugenda kaali kasonga katono yali mu ddwaliro e Mulago mu kiseera ekyokufa n'atandika okulowooza ku baana be n'agamba abaana bange kantu katono ebintu taata yali abuuza nti abaana bange ani agenda okulabirira abaana ekyo kyamulemesa okugenda Katonda tadiiringa na muntu atya okutya kyova olaba mu bayibuli ffe gye tukkiririzaamu bayibuli egamba nti abati n'abenzi tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda kitegeeza ki wabanga Katonda agassa abati abatya ate n'abagatta n'abenzi kinene esegeeza nze ne bwe siyenda naye nembanga nina okutya singa watya okutandika YouTube channel eno singa toli bwoli kati nakyo bwandibadde buzibu bw'amaanyi olw'okuba natya anti ngezaako okulaga ejimpe one it's okay kati okutya sitaani kyokulwanyisa kyasinga okukozesa okukwata abantu ekitegeeza okutya simbala ya Bwakatonda simbala ya Bwakatonda osobola okutya okutandika nomaliriza ng'ofiiriddwa bingi fe abamu tulina ebintu bye twatandika naye nga singa tetwabitandika singa tetuliiko we tuli leero okutya kibi era Katonda takikkiririzaamu esebo kakati okutya kwamulemesa okuyingira obwakabaka bwa Katonda ebiraba byonna yali abituuse naye wano we yali ng'agenda okukaguwa n'ayogera n'agamba nti abaana bange era yafaako abaana bange amaziga ago ge galeeta obuzibu n'atagenda esekiza yalina nywera kankubulye taata ekiri emagombe waliyo amaziga to the extent nze mbeera awo n'embiru n'endowooza byonna byendabye nenkaaba nga ndaba abantu beemaliza nnyo ku byensi ng'ate eri gye tugenda okumala obudde bwaffe obusinga teri agenda nadda buli agenda nali ndabyeko omusajja yali ambasada w'eggwanga lino Uganda oba yali Congo yafa yali mukwano gwange ng'atuleetera ebintu bwe yayitanga waffe naye kyewuunyisa mukama wange lwe lunaku lwe yafa lwe lunaku lwe nasooka okulabako kagaali akatambuza emirambo nga kaalimuuti keesi bagitaddeko ne bagitambuza ng'abana abafyuno lwe wasooka olaba abafyuno abalina akantu akatambulako tubaatya nnyo ku kyalo kwe twabeeranga ekyewuunyisa bamuziika bangi kuva mu gavumenti ne mu Congo ne mu mawanga amalala ne bajja yamala ennaku ku nsi nga tebannamuziika bamuziika mu keesi ya bbeeyi bamukolera ebintu yali w'amaanyi emmotoka zakwata jjaamu okuva nga wano oba paka ogoni wane wali yes nga wakutte ebisaawe byali birinaanyewo nga bijjudde bite emmotoka bazze kuziika mukungu bwe baamala omuziika ne bamulekayo n'ekiro keesi ye baali bagitutte empwa nebasuuza bakomawo okugibba
abafyuno simanyi zaaliyo tondetera bizibu ababbi ababbi osetinga mu mbooko sijja kugalamira ezo neddata ekesi baali baginonya ekiro sebo embwa nebasuuza naye nga kesi ndooza yali $7,000,000 embwa nezibasuuza baali baginonye bagiguze omulala ne bateekako abakuumi ku ntaana ekesi baleme gikimu sebo n'amala emyezi 3 ng'abakuumi weebali waayitawo ndooza emyaka 3 kwena ngenda okuddamu oyitayo ng'entaana bagizimbisa mabo amayinja ga mabo ng'etemagana baateekako ekifaananyi kye we baagiteeka kesi gundi yekka yeeriwo entaana ku ttaka lyalina faamu nene nga mulimu yasooka ku kijjaki nga mulimu n'omugga olwaleero kujjudde omuddo teri afaayo n'abajja nga bakusibula wano nga beeyogeza abamu olaba abantu ng'ofa bweofa bw'ogenda kibaleeta kukakasa agenze n'abadde kyaliwo ne bw'aba maamawo akaaba n'akaaba ne bamugamba kati gundi ono tumuziike nyakutema agambira nyakutema tasobola kukkiriza ne waaba mukazi wo ndabyeko abakazi nga babuuka emirambo ne bagenda ne chairman w'okukyalo ng'ali ku mulambo ku munnagenda n'omusomi w'ebirango yes bamukwanira awo ebyensi bitumaliramu bwereere era nze kankubulye muganda wange singa abantu katonda ababikkulirako wa gye bagenda amazima ga katonda obivaako ebyensi n'obyesonyiwa abantu bakaaba bali magombe bakaaba bejjusa kati ensi y'emagombe ani agikulira ani akulira ensi eyo y'emagombe gogamba nti ono yagitwala era rutiini eri eti emagombe kakati amagombe kyenkana kukinyonyola amangu lyekomera amagombe komera gye batereka abakazi n'abasajja babadde tebatambula bulungi na katonda ebyakatonda nga babivaako babatereka eyo esebo waliwo omu sereebu wammwe yamala okufa yalina kubeera muweereza wa Mukama we yali nga tannafa era yali muweereza wa Mukama teyali muweereza era nga ebyakatonda omumanya mugamba ofeya bannaye onzise tomugamba kubanja mumwogera omwami oyo bwe yafa namulaba naye ng'akyalira buli nnyumba ya buli yali kyaliiwe ku nsi bwe yali ng'akyali mulamu oba kati ng'afudde olwaleero afuna omukisa ogutambula n'agenda mu bifo mwe yabeeranga naye ng'akaaba kubanga baasisinkana abaali bakyaliibe tebasobola kwogera nabo ne bwayogerera awo abatamuwulira ne bwabazze wano kati emyoyo gitambula na wano wetuli ogiraba ate njiraba ate jjo gikulaba towulyangayo oliragamba nabadde ndi mu kuvuga tuleera n'ensanga omukazi mu kkubo n'abula kati yafunako katono amaaso ge bagaggulako katono ne bamulengezako katono n'amala n'abula accident n'egwa towulirangako olwaleero kankubulyeko kino olwaleero ensi yatabuse nti kati tuli mixed up n'emisambwa n'emizimu tugirina kati ku nsi ojja kuba n'omukazi nga togenderedde nga musambwa kubanga tuli nabo ng'omukwanye by mistake kubanga tuli nabo owulira obubenje nti driver tetwamusanzeemu olowooza ani yabadde avuga emmotoka abantu kyekiseera tuzuukuke tudde eri katonda kondakita nga mbizi kubanga emizimu gyambala ebifaananyi ebyo mu nsi eri olwota pusi neguba musambwa olwota omusota nga musambwa olwota embizi nga musambwa muzimu sitaani bw'onoomulaba nafuna omukisa ogulabako ku sitaani olunaku lumu walabako ku sitaani n'atuula wali n'entuula wano
bw'omutunula asobola okwambala ekifaananyi ky'omuntu yenna bw'omutunulira bw'oti wamanya otya ensi y'omwoyo tosobola kwennyonnyolako mu nsi y'omwoyo wulira taata mu nsi y'omwoyo bw'obeera mu nsi y'omwoyo ng'oli connected n'ensi y'omwoyo omuntu yenna osobola okumanya gy'abeera gy'asula yafa ddi yafaaki kyova olaba omuntu afudde oba afudde kabenje naye nga baaloze muloge amanye yamuloze ng'ali eri kyova olaba akuloosa nti gundi yeyanzita bw'oba mu nsi y'omwoyo oba n'okumanya okw'enjawulo kubanga ensi y'omwoyo yekola ensi y'omubiri itsa duplicate eno duplicate eri original yaffe esebo kyova olaba akuloosa nanga gundi yeyampa obutwa naye nga yabumuwa mwaka gumu mabega lwaki omwoyo gulina obusobozi obukuba flashback n'okumanya ne bakulaga era tosobola kwegaana bye wakola ku nsi kubanga eri musi y'omwoyo oba nabyo buli kyewakola oba wayenda oba wabba byonna ogenda nabyo ebikolwa byo kati wali oba obiraba buli kimu bulungi nnyo tosobola kwegaana bye wakola eba sikuriini oba just kumanya omwoyo gwo guba mumanya oba otegeera mwenna abatulaba mujja genda ne bw'onookola oti ojja genda bajja kufa ojja genda ojja biraba tebyetaaga kuwakana ojja biraba naye ekiseera kino kyetulimu katonda ayagala tudde gyali ng'abantu be musumba obadde ogamba nti walabako sitaani kati nyakukyogerako omugundize endala kozi bingi byendabye kati ndoza mbeeko byembuuza wetwade tutandika olina akantu kewakoonyeeko oli ayinza okuba nga akulaba wagambye nti waliwo abantu ng'emizimu gyabalonda emirundi mingi kati ku kyemizimu ekulonda nze njasooka nkise ku bwongo bwange oba omuntu wa wansi ffe gye twasomeranga twabeeranga n'abaana ng'abeera mu kiraasi n'atuuka ebintu ne bimulinnya baatugambanga nti ebintu ne bimulinnya natandika n'abuuka n'akola ki era wabangawo abasabi nga basaba bamuteekako omudaali bakola ki ogenda olabanga kakkanamukko mu layini eyo nze we nasooka okulabira ku bantu babe baatugamba mbuyo emizimu gikoze eki gimulinnye ekintu kino ekyokugamba nti omuzimu omuntu abeerawo nga gwamulonda waliwo eyayinza okulaba nga naye baakiwulira omuntu amanya atya nti omuzimu gwamulonda era omuzimu gwo nga gwo gulonda gutya omuntu n'obeerawo nga gw'oliawo naye ng'emizimu gyakulonda mu famire ezi zaffe ebisinga omuntu yenna abonabona ku nsi ekisinga okutubonyaabonya biva mu famire mwe tuzaalibwa 99 ku buli 100 bye tulwanyisa mbulamu bya famire biri mu layini ya famire bakitaffe bye baatukolera ne bikomawo ne bituddako bajjajjaffe kati mu famire zaffe baateekamu ebyoto edda bajjajjaffe kati emizimu gyo engeri gye gitafa omwoyo tegufa tegusobola kati gutambula kyebayita balubaale balubaale it's a combination of emyoyo egy'abantu abaafa group y'emyoyo egy'abantu abaafa kati gitambula generation to generation gironda ani anatuddira mbigere gundi bwe yataakati ani akaddako gundi yataakati ani akaddako ne gironda mu famire kyovola mubaamu oli nti oyo yatulako mandwa za famire gimulonda mu famire yaabwe nga yalina okusamira si buli omuntu ajja kusamira wabaawo emyoyo gyaffe gino tegyenkanankana wabaawo ngaomwoyo gw'omuntu nga gusobola okutuulako emyoyo emirala ate nga waliwo bwe bagutuuza ku gwe ng'ojja gweddalo ng'omwoyo nga tegusobola kwetikka kati bali mu nsi y'omwoyo balaba emyoyo giri n'emizimu giri giraba kati bwe giraba ne gironda nti ono ajja asobola okutukola obulungi ajja kkuma ebyoto ne bwe tunamubonyaabonya ajja sigala ng'agenda mu maaso naffe negikulonda kati ne katonda alina be yalonda ate be yalonda n'abateekamu osobola okuba wano nga tomanyi nti oli omu kuba be yalonda mu famire osobola okuba n'abaana lwaki olondamu omusika omu
anti obuyinza olaba nti yanaaba n'obuvunanyizibwa bw'omutunula mbooti olaba aba wanjawulo ku banne kyekimukulonza tomulonda lwakuba nti omwagala nnyo tomulonda lwakuba nti yabasinga obulungi naye omulondo lwekyo ky'omulaba mukati ye Katonda emyoyo gyaffe agimanyi kubanga yagitonda amanyi n'obusobozi bwe gisobola okukola kati ekyo ekyomuwendo kyeyakweka mu nze nti olwaleero nsobola okulaba ekisobola okujja enkya kati ekyo kwayima omulabe kwayima naye n'alaba ti kati gundi ono asobola okunkolera n'alyoka amwambaza ekiki esebo so obumu kubonera obulaga nti walondebwa bungi obulaga nti emizimu gyakulonda kati emizimu sayidi eyo sijja kugendayo nnyo kubanga kyemmanyiiko akatono otandika abamu tebasoma abeera ku ssomero olaba bisaanyi kiraasi ababeera ku ssomero olootaloota oli mu nsiko oli mu kunoga ddagala olooto oli mu kwogera ebintu ebitakwatagana byebimu kubonero olooto olina abakazi batambula naawe abasajja batambula naawe baba kufumbiza kati nga bakulonda so bingi nnyo okay wakati awo ng'okyayogera ku nsi y'okubeera nti emizimu gyakulonda oli gwe gyalonda tugendeko awo ng'ayagala kuba nti nno kale agyetakkuluzaako waliwo engeri yonna omuntu okwetakkiriza ku mizimu nga gyakulonda obeere buli ewali duplicate wabaawo original original ye Katonda sitaani akolera mu kibayita duplicate yakoppa kyolwayo tulina ekkanisa entuufu naye tetulina n'ez'abayaayi nga yakola kukola ssente duplicate kati ne mu nsi y'omwoyo bwekito bwe kiri sitaani akoppa Katonda byakola n'abiteekawo bwekito bwe kiri okay kale bwe tuwa tuvudde awo wayogeddeko ku baafa abantu abaafa n'emyoyo egyafa n'ebiringa ebyo omuntu asobola kubeerawo n'amanya nti ngenda kufa waliwo ebintu omuntu byose kuba kati waliwo akulayo ng'obyogedde olumu ne bimutiisa namukko omuntu asobola kubeerawo n'amanya nti nno nandibanga ngenda kufa kati ekyenjawulo waliwo obubonero bw'oyinza okufuna bungi omuntu yenna aliko omwoyo gw'okufa nga gutandise omutambulirako otandika okuloota ebirooto ebimu ekyokubiri osobola okuloota ebirooto nga weevaamu nola ng'otudde wali ng'oyita abantu banaye wendi banange wendi kubanga bw'ofa osobola n'obayita banaye wendi temukaaba nga tebakuwulira so bwe mukubonero ekirala omuntu ng'anaafa bamuggyako okutegeera n'omanya osobola okumanya nti ngenda kufa naye nga tosobola kugamba baliwo ngenda kufa ng'oli mu state obeera mu state nti ogenda naye nga tolina magezi gagamba abantu bane ngenda kufa obeera okimanya nga tonnafa oba okimanya naye nga tolina magezi gagamba nti bane ngenda kyova olaba abamu kale twabadde wano n'agamba yayogedde n'agamba nti ensaji koyi ayagala kuwummula wali biwuddeko emirundi mingi nnyo oli n'agamba nti kale twabadde wano n'agamba n'ayita abaana be n'abateekako emikono n'abagamba gwe nkwadde omukisa gwe ennyumba y'egundi yo laba akawungeezi ate bwafa aba amanyi naye nga tasobola kwogera tasobola bakuggyako okutegeera okugamba abantu naye nga gwe okimanya nti ŋŋenda naye oba tolina kutegeera nkole ki nzizaako ki kati amagezi gajja luvannyuma noga jangu mwana gwe kusabidde omukisa mwana gwe ettaka liri liryo maama gundi ne gundi mumugambe nti nno takwata tajjanga ku mulambo gwange lwaki omwoyo w'okuva oba naye mu kashi abaawo era omuzimu guba gukutambulirako buli w'obeera ogenze so bwekito bwe kiri njagala onzizeeko mu nsi emagombe automatically kiri automatic nti bwe tufa tugenda amagombe bw'oba totambudde gambe amagombe terekero amagombe komera buli muntu yenna ng'obadde
tewakkiriza mukama waffe buli muntu yenna bwobanga obadde otambula bubi ngenda kukunyumizaako ku kaguwa akali waggulu kalinga olwakaguwa mu bbanga awo akaguwa kali olunaku lumu nalina embeera gye twali tuyitamu edda nga nsoma nali nsoma neneekyawa neŋŋamba Katonda nze ntwala nkoye ensi nvaako ntwala wali oyagala kwetta nga saagala kwetta naye nga mugamba mukama ntwala nga bw'onoowulira ennaku nogamba nkooye nkama ntwala nkooye ekiro nga neebaze ngenda okulaba nzuukuka nga ate omubiri guzitowa oba ofa omubiri guzitowa oba tosobola kuyimuka ekitegeeza wafaako sijja kukyogera nti nafa kubanga nze neeraba nva mu mubiri omwoyo ne gudda wali omubiri nengulaba wali ng'omubiri guwummudde ng'omwoyo guli wali nze Ronnie omwoyo nga neeraba wali ekyo sikyerabagako gumu gwokka ebirudi bingi mu bbanga ttono nnyo neekanga nvudde ku nsi bwe nayita mu luggi luno neekanga nvudde ku nsi nga ndi mu bbanga awo waliwo akawuzi like noyambuka bwe wavaamu notandika okwambuka waggulu mu bbanga waliwo mayiro ne mayiro zagundi ogenda kaguwaako naye neekanga ndi kaguwa kalinganga akagundi k'empiso gwe wenna teri muntu afa kasita kobere mukulembeze naawe atulaba olifa n'ogenda oli kalaba akaguwa oligamba omusajja yayogera kozi nakalaba akaguwa kali mu bbanga kalinganga akawuzi k'empiso tebatungisa engoyi thread mukalinnyako katono mukalinnyako kati kuba mwakafaananyi ng'olinnya kawuzi kati bw'oba ova wano like ani akukwata tewali akukwata abamu babakima ani akukima abamu bamalayika babakima tolaba muntu ng'afaanana maama senga wuno jajja wuno ankimye uwi wali obalabyeko olowooza ani aba amukimye sengaawe wacha weewe waliwo emyoyo egikukima omuntu yenna abadde akola obubi obalaba balwana nakwata akatanda agenda omwoyo guva mu mubiri akutta akatanda bwati guba guzze guba gutiisa sitaani atiisa baba bakima babatiisa ekitegeeza omuntu waba alwana wabaawo abamukimye ng'amulaba aba alaba kubanga aba connectings kubanga aba agenda kufa omwoyo guconnectinga n'omubiri ne gulya space y'omubiri amaaso g'omwoyo ne gatekinga over ng'alaba era mu period eyo aba asobola n'okulaba nti olina omusota bulijjo ekikusumbwa asobola okukiraba ono olina omusota wano weeyiye kubanga aba connectings mu nsi y'omwoyo ng'agenda amaliriza agenze nze nafiirwako senga wange naye yafa alaba ebyo bananga omusota bane gundi wuyo jajja wuyo mama wuyo kojja temuntwala mundeke ekyo nali nkiwulira nti mundeke temuntwala lwaki giba gimukimye gyambala bifaananyi kati aba abalaba banna abaafa aboŋŋanda ze nga be bamunonye kati kyewunyisa ekirala mwe abava e Kampala ne mugenda mu byalo ne mulinnya ku malaalo muleeta ekibuga kyammwe ku malaalo olunaku lumu ojja kwambala ekintu nga tojja kukyejjamu lwe mugenda okuziika n'abafu babaawo nabo bajja okuziika tandise nkugamba nti amagombe tuli nago wano enjawulo eriwo tobalaba ate bo bakulaba segedde taata bino bye twogera bya nsi yamu obadde oŋŋamba bwe wava mu ggwe nvaamu gyosituka okwambuka neekanga nsituse emisinde nga ndi kaguwa bw'otuuka kaguwa nalabako abachina nalabako abamerika nalabako abengereza nalabako abanauganda nalabako abasudani essaawa zino kuliko abaliko kati abo babeera mu Uganda no essaawa zino ensi eri mu kufiisa abantu abali e Ukraine bagenda kati bebakuba amasasi bagenda abagudde ku benji kati nga bafudde bagenze
buli muntu afa oba oyagala oba toyagala oba oli mukulembeze wa ggwanga lya Uganda oba oli wa Amerika oba oli paapa olina okutuukira kaguwaako weekali naawe oli katuukirako ng'ogenze akaguwaako bw'oyimirira kalinganga kawuzi ka kampiso tuyimirirako bw'okayimirirako bw'oti kubanga ensi y'omwoyo eri real tukayimirirako weekanga musimbye layini nga bali abaana abakwatanga ebikopo by'obuugi musimba layini mu primary n'akakopoko bwe katyo kakati musimba layini nga mutunudde mu maaso eri waliyo oguntu gulinga gutamu gwaka wansi omuliro wansi waliyo omuliro kati guntu gulinga gutamu gulinga gusepikinga gunene nnyo weekanga ku kaguwa kano kwoli oyimiridde mu layini weekanga bakuwadde akagugu okutta akagugu bwe mubeera ku line waliwo ababawo akagugu no weekanga okalina kubanga nange akange nekanga nkalina akagugu kalinganga okutiya z'emmwanyi ez'eddoozi jjukira towazirabako oba anti kutiya z'emmwanyi zo zenzirabako waliwo obukutiya buli bwe bateekangamu emmwanyi obwedda si buno obukutiya obuliwo wabulabako bwalinganga biwuziwuzi bwali bukutiya bwali bwa mmwanyi manyi zino ezaffe eza bulijjo kakati weekanga okakutta akagugu omusajja yasinga okuncalenye nga gwe nalaba nga muli ku kaguwa yalinga mu China yatambula teyatuuka yadde wakati mubeera mulina okukatambula kwonna ne mukatambula naye ku kaguwa ako weesalira omusango kubanga akagugu kano baterekamu ebikolwa byo buli kyewakola nga bakakuzaala paka lwovudde mu nsi bakiteeka mu kagugu buli kyokola ebikolwa byo byonna ogenda nabyo wabba wayenda wavuma wakolimirani wakola otya byonna ebirungi nebiba mixed up nebateeka mu kagugu olunaku lw'ozaalibwa malayika ba Katonda batandika okuwandiika byokola ne sitaani alina ababa abawandiika buli kyokola ekibi ati yasuze muloogi ne mukaabandi tosobola kwegana ate nga bebakwata vidiyo sebo kubanga ebikolwa byo biba live ebikolwa biramu botukaali babikutera ku vidiyo buli kyokola okirabako nti wano nagabira gundi ne mugulira soda yali afa ono namukyalira mu ddwaliro ng'okiraba live ebikolwa biramu ensi y'omwoyo namu nnyo akati ekyewunyisa bwe natambula n'akagugu kange omusajja oyo mukyayina yatuli mu maaso bw'otunula wansi ku ttaka ng'oli kaguwa kano wansi eno waliyo nga bwolaba ekirombe ky'amayinja ebinnyannyo ebyo ebyebirombe byolaba wansi naye ekiri wansi eyo wali emiranga muli kalayini wali mugiwulira abantu bakaaba woowe mukama tusaasire woowe mukama tuddiremu bakaaba bejjusa bwe babakuba bwe babayisa bubi babonaabona bano baserebu simanyi obadde serebu ku nsi bakukuba obwa serebu ne bukuggwamu esebo kati ekyewunyisa kalayini kano lyesengejjero balita esengejjero esebo we basengejjera awo buli muntu yenna ayina otuukawo kabe President Museveni buli muntu yenna ayina okutuukawo kabaani oba oyagala oba toyagala ojja kugendawo bw'otuuka mu maaso eri mabulya bino kubanga nabiraba omuntu ali eyo abeeko engeri gye yeekuba mu mutima yeetereeze ne Katonda bwe natambula okutuuka mba ndi mu kutambula omusajja omukyayina oyo yakaaba bwe yakwata akagugu kano kakusalira omusango gwekko kennyini kubanga tosobola kwegaana bye wakola oba nabyo mu kaashi byamaliriza aguddeyo abasajja bangi n'abakazi bangi abagwa bawandukirira awo we basengejjera wogame kusengejjera kaguwa ako nga tonaba natuuka wali oguntu ogulinga ogutamu oguntu ogulinga ogutamu guli saidi zeeno muli gulaba
bwogenda n'akagugu kano okayiwa muguntu ogwo kakabe katono bwe kati okayiwamu bw'okayiwamu ebikolwa byo biyisibwa mu muliro. Bayibuli bakyogerako ti ebikolwa bya buli muntu yenna biriyisibwa muki muliro nga bayisaamu golodi nga bagira wali. Kaakati bwe bika bitanda ne bibimba ebikolwa byo ne bikola ekyovu ne kibeerayo nga tekikka ng'amata bwe ganaabimba ne gatakka ne gatakka. Waliwo abantu bangi be nalaba nga bayiyeemu ebyabwe ne bisiriira busirizi. Waliwo ate abayiwamu ne bibeerako. Kati bwe bibeerako babuuza ebibuuzo bibiri ku layini kuli. Sayidi eno waliwo omusajja tosobola mulaba n'amaaso. Eyandibadde ng'omukono gwe ne sikiini ye light. Olaba kyambalo kyayambadde kya white. Yenna ayaka tosobola mulaba mu maaso. Munene muwanvu ayimiridde awo yakuteerawo omukono bw'oyitawo ebibuuzo ng'obiyise ng'ajjawo akuteerawo omukono ng'obuuka akaguwa todda. Oba oyiseemu babuuza bibuuzo ki? Ebibuuzo bibiri walokoka. Kambabulira banyabo ne bassebo siri mu kwekuutira kadingidi. Amazima ga Katonda mu ggulu. Ulira taata. Amazima ga Katonda mu ggulu okufiira wano ebibuuzo bibiri. Ebyo bibiri walokoka. Ekyo kimu. Ekyokubiri ebikolwa. Ne bw'obanga watambula ku nsinga weeyisa bulungi ng'olina ebikolwa birungi ng'oyamba abanaku okola otya naye nga tewayatula Kristo kuba mulokoziwo tojja yitawo. Abantu bangi kagwa kano beesalira omusango ne bagwayo. Weesalira gwe wekka bangi tebasomoka kutambula kayitako. Ensekeza bwe bakubuuza ebibuuzo noba nga tolina kyakuddamu ogwayo bugwi tebakubuuza olutuuka wali bw'oyimirira wali okulinaana gundi ekibuuzo kyekwebuuza gwe wekka like nga bonoga nti kati wano njagala sente bwe ziti gwe kibamu gwe tineetaaga sente oli ku ATM n'onyigamu ekibuuzo kiri automatic bikubuuzibwa wali naye nga tewali ayogedde naawe walokoka no okiraba nga kisanidde kubanga omwoyo ategeera omwoyo gutegeera nnyo ate gwo gwa mazima era wanywa obugi bwa kasaato gukkiriza bukkiriza yes kubanga gwanywa era aba teyanywa olaba nga tewanywa. Kati kyewuunyisa omusajja omukyayina ono yagwayo kambabuli abantu obukadde n'obukadde obuyimirira kaguwa kali abantu nga basatu be bayitawo wajje bagenda olwo region endala bagiyita Eden lusuku Eden Bayibuli erwogerako nalingizaayo katono kubanga nali ngenze bwe natuuka ku kisepiki kino ekiringa ekitamu nenjiwamu ebikolwa byange ne bibimba ne biyiika noyiika emabbali ne biremerayo nga nakkiriza Kristo kuba omulokozi wange. Omusajja najjayo omukono guno omusajja ono gwe nkugambye ali saidize eno mujja mulaba akola bwati omukono n'akuteerawo omukono n'oyitawo mba ndi kubuuka mu maaso wano waliwo akaguwa era kalinga ng'era ka thread era wabaawo akawuzi akala essebo mba ndi mukugira bwe nti mbuuka bwe nti ŋŋende nga nsanyuse omusajja yava eri mu nsi eri najja nkadduka n'agamba oyo bamugambye addeyo tannakola ddayo ku nsi tonnakola. Mu ddakiika zaali bbiri ne nkomawo mu mubiri nga mubiri gutuuyanye nga mpunya bubi nga mpunya nga abadde afudde ng'owunya ng'omulambo essebo nga ntuuyanye nga mpunya nga abadde agenze ne nkomawo ne bagunnyambaza lwampaka omubiri ne nkomawo nali ŋŋenze naye akaguwa nakalaba buli afa nakimanya nti buli afa agenda katuukako oba tewatambula bulungi bakusuula mu magombe. Kati bw'osuulamu akagugu kano kyekireetera okubimba oba bwe kaba tekabimbye kyekireetera okusiriira ebikolwa bye ebirungi bwe byova pawalinga ebikolwa ebibi ibimba ne kasigalayo. Kati ebikolwa bye ebibi bwe byova pawalinga bisirira busiriiza webisiriira olwo kidda ogenda eno wansi
eno wansi wali okukaaba ate olaba nako obawulira abantu bali mu buyinike nkugamba muganda wange kugambye embeera awo nentuula nenkaaba kubanga nze amanyi kye nayitamu nga mpulira abantu abo nze amanyi kyendabya abantu kugambye balenda kwogera erinnya mukama nsaasire omusajja yali w'amaanyi wano e Uganda w'amaanyi balabyeko bangi naye oyo omusajja yankwasa ennaku serebu ense mumanyi n'abo abatulaba bonna bamumanyi maziga akaaba yali munnabyabufuzi oba yali muyimbi yali serebu just serebu wammwe anti twantegedde oba yali muyimbi ne tumanya nti katulekerawo yimba oba yali wabifuzi tubiveemu tuleme kutuuka ku buzibu essebo so ensawo weetuuse okutwala abantu okubasuula eri kyova la ngamba abantu nti wano olwaleero ku nsi twemaliddemu nnyo omuntu asobola okutwala ettaka ly'abaana nga naye mukwano gw'oli yafa n'atwala ettaka ly'abaana olw'okuba yamulekera ekiraamo n'ekyapa n'alitwala ne mumugambako n'abagamba mwennya kubatta lwa ttaka n'amala wiikisi 2 n'agenda nga talitudde byabwereere kati wali ogambye nti bwe watuuka w'omaliriza ebikolwa byo ne bibimba bulungi nnyo ekitamu ne kijjula obeera ogenda kusala omusajja n'ajja n'agamba nti ono tannamaliriza tannakola baŋŋambye oyo tannakola ekitegeeza nze bwe mba njagala obutafa nina butakola so that wenaatuuka eri bajja kungomya nti sinnakola sebo waliwo nkugambye nti waliwo abantu ekinyumisa bino nti nabiraba ekyantwazaayo manye ebiriyo nzije nkole kino kyenkola kati gwe mulimu gwe nnina okukola byenkola kati gwe mulimu esebo abantu bazuukuke kati abantu bano we bava kaguwa ne bagwa eno gye bagwa gye twandiise geyeena gye tuwulira enkya n'eggulu geyeena tennaba kukolebwa geyeena egenda kubeera ku nsi kwennyini nga katonda amaze osalira ensi omusango geyeena teriiyo tennakolebwa eno gye bagwa ge bayita amagombe olunaku lumu tugenda tuziikirako omukwano gwa famire yaffe ekiro kati twabasuza abafiirwa kati gwe nali ngenze naye mukadde wange nga bumanyi abakyala ne bagenda we basula naffe abasajja tetutambula ne tudda eno kati nga ndaba siina bwe nnyinza kuyimirira abakyala ate tunyumye ate bagenze kwebaka so nga the only solution gye nalina kutuula kabalaza n'abavubuka be nasangawo nga bataddeko headset mu matu abamu nga banyumya mipiira saawa zaali 7-8 ngenda okuwulira amaloboozi ng'abatamiivu bali mu compound banyumya mu tenti ngenda owulira amaloboozi nga gava ebweru emabega w'ennyumba nga googera nga bajja banyumya nga ttiimu nnene ine ngamba bani abatambula ekiro kino ndi kabalaza neekutte bwe nti mu bbanga ttono kumba amaaso gange ag'omwoyo gakonekitinze abafu nga tebannaŋŋamba nti tugenda muziika mmanju namanya gye baalina omuziika amalalo gye gaali namanya ntya abafu baava mu malaalo buli eyafa eyo gali magombe buli eyafa najja ng'atambula mulimu obwana obuto mulimu bwe basitudde nga bwali buwere nga batambula ne bajja ne bokipayi ng'ewali tenti nga bwe bagamba kuliko omusajja yali abakulembedde yali mukadde ng'alina ekkanzu baagisiba wano mu maaso yali yayulika emyoyo gy'abo abaafa kyova ngambye ntova mu Kampala n'omala galinnya ku bijja by'abaana ojja kuvaawo n'ekintu bali mu nsi ya mwoyo bali mu kubonaabona teri muntu aloota mufu n'afuna mirembe kaabe maama otasobola kukwagaliza kubanga ensi gy'aba ali mu ndala kyovola omuntu asobola okubeera ng'ali nani violent wano ku nsi n'afa n'aba muzibu nnyo n'abakuba emiggo
ateekawo embeera munzikule munteeka egundi munzijeeyo yes tanyumya okutegeera kw'ensi eri takwogera tayogera nti nze banteeka wano tayogera nti ndi bwendi teboogera wali owulireyo nti omufu yayogedde bwati nti eri gyali ali mu kifo bwekituna kino andi tera owuli abagamba nti munzijeewo amazzi gampitamu ebyo byonna byakiyaayo abaalaba kubanga gw'omwoyo kuba waliwo abajja n'abagamba nti bannaye mwanteeka mu mazzi munzijeewo oba munzimbire kati kankubuulire sitaani muzibu sitaani alina obusobozi obwambala ekifaananyi ky'omuntu yenna akukkirizisa ekintu asobola okukwambaza ate kasita otandika ebyo maama yatugambye tugende tumugjeyo ne mugenda mulina okukola emikolo sitaani otegeera eyo ye sitaani mulina okukola emikolo gundi etosobola kugikola ne mumugjayo ne mukikola bwe mbuto just mumugjayo nenga waliwo emikolo egikoleddwa kati awo busamize ne bulyoka buddamu butinta mu family n'owulira kubanga sitaani aba akifunamu mumugjeeyo muteekemu ssente mukole saddaaka zammwe muleete enkoko anye ku musaayi ebiddako mujja kumbuulira mujja kubonaabona emyaka gyonna omufu omuntu yenna buli muntu aloota omufu tajja na kirungi akaringa okufiirizibwa kutambula naye n'akuttira bizinesi omuloota agamba leeta sente tugende tusuubule fembi n'ozimuwa enkeera ofuna bizibu tasobola kujja na bulamu so abantu bano badde tubasiigira ekifaananyi nti ebya siriyasi twemalira mu bwereere ebiri ku nsi oli asobola okutta olw'ekifo obufu bwa chairmaani mbalabyeko entebe n'akutta naye agenda gituula mu myezi bwezi afa agende namulwadde nga teri naamusse agende ebyensi bitumalira mu bwereere katonda ayagala tudde gyali taata mu byoyogedde omanyi buli woyogera mbaako nebyenfuna ebyenjawulo njagala kubuuza kino tujja kukomekereza wano then olulala tujja kuddira awo ntera okuwulira ebintu bibiri ebitera okwogerwa batera okwogera ku misambwa n'emizimu sitegeera oyogera ku nsi ya myoyo emisambwa n'emizimu kyekira enjawulo kyeri wakati w'ebyo ebintu bibiri emizimu ye muntu afudde omwoyo gwe guyitibwa muzimu bwe nfa wano nfuuka muzimu omuzzi mu wajja ne baba ne bakujjawo kitegeeza omwoyo gwo ofuuka muzimu kati emisambwa be bayita ba foreign angels emyoyo ejagwa ku lunaku luli emisambwa be bamalayika be era emyoyo n'emisambwa waliwo enjawulo nnene omuntu ng'osumbuyibwa omwoyo mwangu okuvaamu mwangu okugugoba naye omusambwa muganda wange guba gwalutala okwetakulizaako omusambwa mbirabye ebintu bingi labye ebintu bingi tujja kwogera ku ntalo baani abafumba entalo baani abakifunamu tujja kwogera mu biro bino omusaayi oguyiika gulagawa baani abagunywa so bingi so tujja kwogera ku konsati z'abayimbi n'osanga nga konsati yakoze eti ejjudde naye nga misambwa gyegimu ku bazze nga tuli mu kivulu naye nga ekivulu ekyo ng'emizimu n'emisambwa gyegirisa mu kivulu bali mu kivulu olunaku olwaleero tujja kwogera ne ku buli muntu yenna yeematiza masturbation lwaki kiyitiridde mbiro bino bye tulimu lwaki abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja beegiriisa tugenda kubyogerako beegiriisa ng'ekigotta entula byonna tujja byogerako musumba nsaba otuwa obubaka bwo obusembayo tuve wano tujja kuba nga ate tukwatagana olunaku olulala mubuka ofaananako bwe butyo bade mukama abakuume tukkirize mukama tudde eri katonda buli muntu
emmotoka zonna eza benzi erina omujamani agikola bwefa batumya kyuma jamani naffe abantu tulina eyatukola bw'ofuna obuzibu amaaso go gaddemu ogatunuuliza eyakukola tudde eri katonda bino ebyensi bya bwereere tubyagala bituyamba tusoma abaana ne babeera bulungi tukola sente ne tubeera bulungi naye sente tezikumalamu tezikujja ku mukama obugagga bwo tebukujja katonda manye eyakukola eyakuteekawo kyekisinga obukulu. Kale olunaku olwaleero mbadde n'omukisa gw'amaanyi nnyo mbadde ne pasita Kalungi okuva e Nakasajja Gayaza kyaki bagiyita Arise Church mutunoonyeko ne ku YouTube tata najirabye channel bagiyita Arise Church musumba oba mwagala connectinga naye osobola ogenda ku YouTube n'owandiikamu Arise Church International eva Nakasajja we basimba amakanda side ze Gayazaawo kibadde kya kitiibwa nnyo okubeera nti mbaddeko naawe nga tetunavaawo njagala okutegeeza ku Alison Painters UG bano bakugamba nti bagenda kusiigira langi ekizimbe kyo abwenjogera ku kizimbe mbasitegeeza kalina yokka wabula buli saizi ya kizimbe kyonna kyozimbye ng'okimaliriza oyagala bagenda maaso n'okuba nti no bakusiigira langi bagenda maaso n'okuba nti bakikola si bizimbe bipya byokka oyinza okuba n'emizigo gy'abapangisa ng'oyagala genda maaso nakuba nti ogikubako kalangi gigende maaso n'okuba nga gidda bujja nnyumba yo oyina emikolo oyagala kuba nti ewakooterezaawo Alison Painters UG bagenda maaso n'okuba nti no babikolako mukwano gwange namba y'essimu osobola ogenda maaso okuba nti bakubira ku 0705 19 36 ate mukadeke kamu njagala okutegeeza kusula motors abano basangibwa Makindye agenda maaso n'okuba nti otuuka ku kalenda guest house okkirire ojja kusanga amafuta ga Africa Oil opposite nago awe wali Sura Motors bagamba nti ensonga ezikwatagana n'emmotoka bagenda maaso n'okuba nti bazikolako mu buufu obufaananako bwe bityo mwebale nnyo omukwano gwange njagala kutegeeza nti luno lwe lunaku olusoose nga ne pasita Kalungi Mukama bw'anaaba nga atusobozesezza n'atuwa akadde akalungi era akalala tujja kubanga tuddamu okusisinkana bingi nnyo byakyalina okugenda maaso n'okuba nti abannyonnyola tugende maaso n'okuba nga tumulungula ebyo by'oyinza okuba nga ovuddewo nga totegedde osobola kugenda mu comment section n'oteekamu obubaka bwo ebibuuzo byonna biwandiika nze nja kumubaleetera ngende maaso n'okuba nti ebibuuzo by'obuuziza mbimukubuuliza live wano wennyini agende maaso n'okuba nti abiddamu tufune okunnyonnyoka oba sinakindi tudde eri Mukama tukyuse n'enkola zaffe ezo ezitabadde nnungi era Mukama zatagenda maaso nakuba nti yeeyagaliramu obanga akkiririzaamu buufu obufaananako bwe butyo tusobole okugolola embeera yaffe naffe olunaku luli nga tufa ng'omwoyo bagunonye nga oyita eno bwoti ofubutukamu ebintu bibeere nga bikutambulira bulungi. Rukiya yabadde ku kamera mubeere bulungi. Thank you so much.